Yawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu Bayibuli mu Yokaana 2:23 bigamba nti naye ekiseera kijja era kituuse abasinza amazima lwe balisinzanga Kitaffe mu mwoyo ne mu mazima, kubanga Kitaffe anoonya abalinga abo okubeera abo okumusinzanga. Abantu bangi beebuuza engeri entuufu ey'okutuukirizamu ekyawandiikibwa kino, nga kino kye kiwayiriza obuweereza bwa Kyebando Baptist Church okutegeka omusomo ogw'abasinza ogw'omulundi ogwokutaano ogutuumiddwa Worship Encounter 2025. Ensonga esimbiddwako essira kwe kusinziira mu kifo eky'ekyama, era omusumba Robert Cephas Kasozi akubiriza abakkiriza okwekuumira ennyo mu kifo eky'ekyama ne Katonda, kubanga okusinza kusuka ku maloboozi amalungi. Abantu baffe bangi okuyimba bamanyi, amaloboozi bagalina, rehaaso bazikola, engoye bazirina, naye waliwo ekintu kimu olumu kye bagayaalirira, kyekyama ekyo eky'omwoyo n'ekifo ekyo eky'ekyama. Naddala ng'omuweereza ne bwe bamuyimbi, ne bw'otaba muyimbi, ne bwe bamusumba, ekifo eky'ekyama kikulu. Omusumba bano abasibiridde entanda ku birina okukolebwa okusobola okusinza mu mwoyo ne mu mazima, ng'ebyawandiikibwa tebirina kusuulibwa mu gguluka. Sooka olokoka, ekyokubiri ojjula omwoyo omutukuvu, ekyokusatu osoma Bayibuli, ate n'otambula ng'ebyawandiikibwa bwe biragira. Bo abadde balowooza nti okusinza kukolebwa nnyimba zokka bazibuddwa amaaso. Kubanga okusinza okuyimba buyimbi kwokka, naye n'obulamu bwaffe bwonna okubeera ssaddaaka ennamu n'ebintu byaffe. Bayibuli egambye buli ekirina omukka kiweereze Katonda, ate tusinze Mukama n'obulamu bwaffe n'obugagga bwaffe n'ebintu byaffe. Wano abakkiriza bakubiriziddwa okwekebera okumanya oba kye bayita okusinza kwe kusinza okwa nnamaddala. Singa abadde yafuna kyanoonya oba kyanoonya akigwanidde ebinzi naawe Ye omusumba Titus Kisubika, omusumba omukulu w'ekkanisa eno, atubuulidde obukulu obuli mu kusomesa abakkiriza. Naye buli twayigirizibwa okumanya ate afuna okutegeera ebintu by'eyinza okukolebwamu, era tekiba kirungi okutambula mu nsi muno ng'oli half-baked. Okwesuulirayo ogwa Naggamba kw'ebyo bitusomeseddwa n'obutabissaako mwoyo agamba beemu ku ebyo bituviirako obutabituukiriza. Oluusi beera bulagajjavu oba oluusi lwa butateekayo mwoyo, naye omuntu bw'ateekayo omwoyo kiba kimwanguira okuteeka mu kibikola. Era omuntu yenna ayagala okulaba enkyukakyuka oba change mu bulamu bwe oba mu environment ye, kirungi ateekeyo omwoyo kwebyo byeyigirizibwa. Omusumba Samuel Davis okuva ku kkanisa ya Kyebando Baptist Church alambuludde ebimu ku ebyo bisomeseddwa mu musomo guno. Tubadde wano nga tuyigirizibwa kye kitegeeza okusinza, naye okusinza kuno twagale tukutwale ku ddaala eddala eritutwala mu kifo eky'ekyama ekya Katonda ali waggulu ennyo. Bo abaana bali mu luwummula bwe pona abazadde baabwe basibiriddwa entanda. Byalogamba abaana okusooka bonna muli bazadde babwe babagamba obaga babaagaliza ebiramu obulungi obw'omu maaso, ate nammwe abazadde mufeeyo nnyo abaana ng'egye batambulamu, wamanya okutambula